waliwo ememe abatulabire wala abali e Bulaaya abali mu kyondo kya Bwalabu Katonda abayamba Katonda abasumulula Katondaba menga ziri magomera Katonda abataasa ajjawo na buli kimu ekyawamba ebyammwe Katonda baviirayo mu linnya lya Mukama ery'amaanyi Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Twebaza Ddunda Kawamigero atubiseko akasubi n'atutuusa olunaku olwaleero nga tukyali balamu. Bulamusi bwebazanzeka wabula nebaza Mukama naawe omulabi okuba nti okyali mulamu era ng'enkuyege zikyakubira endulu. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Olunaku olwaleero twebaza Mukama nti atuwadde omukisa okubanga tusisinkana omukulu ono abangi mumuyita Pastor Waliwo olwaleero tuli naye olunaku olwaleero agenda tubuuzaako then tujja kubanga tugamba ebigambo. Buuza ku mulabi. Abatula mwenna okusookera ddala mbalamusaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo ery'amaanyi. Ono nakubuuzaako simulala mukwano go the praying machine olwaleero kubanga yeŋŋombe eriwo naye nga amannya gange matuufu nze Sempijja Peter Mukisa. In fact erinnya lya Sempijja mbadde sirikozesa nga nkozesa Mukisa Peter. Lwaki nkozesa Mukisa Peter? Nti nayita mu mbeera nga sina mukisa, nayita mu mbeera nga nzibu nnyo nnyo, mbeera nga y'amaanyi kati abaga nga sina mukisa. Ne ngamba kankosene erinnya lya Mukisa osanga Katonda anampa omukisa. Ne nebaza Katonda nti omukisa agumpadde. Naye nga amannya gange matuufu nze Sempijja Peter Mukisa. So gega amannya gange. Enaje gye mpulidde mu ddoboozi lino tebampadde muntu mukyamu. ye banange ye bwendi naye olunaku olwaleero. So ndina omukulu praying machine. Erinnya eryo mubadde muliraba ku videos ez'enjawulo zo nga muyita Waliwo olwaleero byonna tugenda kubanga tudiginga deep tubitegeere. Abamu ensi y'omwoyo mugirengera bulengezi, katugenda kuba twogera ebyensi n'ebyomwoyo nga nabyo tubyogera mukadde kekamu. Okusookera ddala erinnya praying machine livaawa? Erinnya praying machine nga sina nakweyongerayo nsaba onzikirize njogere ku kanisa n'omusumba wange. So nva ku kanisa eyitibwa Prayer Tower Center Church era ng'esangibwa Nammere Tula. Ekulembera omusumba ayitibwa Mayanja Ronald Bire, ye taata wange w'omwoyo. In fact nze okuzaalibwa kwange kampitokawo katini tinazaalibwa taata wange yafa nga nkyali mu lubuto. Bamutemula nga nkyali mu lubuto, saasobola mulabako. Naye taata wange w'omwoyo musumba Mayanja Ronald Bire azanye ebitundu bibiri, ekitundu ekya spiritual father n'azanye n'ekitundu ekya taata nga biological father. So bwenzirayo ku kibuuzo ky'ombuzizza, ekibuuzo erinnya praying machine lyavaawa? Mu kutandika ntandise ngamba nti nali mu mbeera nga nzibu nnyo, era lunaku mu nali mbaale nga nkyasoma, nga nsoma obusawo, nga ndi mu kusoma, ng'embeera nzibu nnyo, embeera y'ekibo y'obwavu, ng'embeera y'amaziga, embeera ya kukaaba. Nalina mukwano gwange gwe twali tusoma naye, mwana wa minisita w'e Kampala, bamuyita Jolam, mwana minisita wa Kampala. Naye ng'omwana oli tabulwa si mulokole, si kitasaba, talinga ffe ntusaba, naye nga ye tabulwako kintu kirungi. Ng'abeera n'ebyokulya. Ate olumuze tulina ku university, tuli ku university, Islamic University in Uganda, n'otuuka n'otuuka ku Islamic University in Uganda n'obuuza Peter from Kampala, yonna university emanyi. Naye ekyo kino kyatuukawo nti omwana oli nga tabulako sente, tabulako naye nga tasaba. Buli kalungi konna nga yakayina, naye nga ye tasaba. Tasaba. Mwabasaba. Ffe abasaba
ne n'otuuka n'ekiseera okukola okubulwa ekintu ekyokulya. Omuntu abaana abali batuuse ku yunivasite bategeera kino kyeŋŋamba. Yunivasite obeera bulamu bwakweyagala, bubeera bulamu bulungi nnyo, naye bw'obeera mu yunivasite ng'embeera yakatyabaga kiruma nnyo. Nali mu yunivasite nga nsaba nnyo nga bw'ondaba, naye ate ng'embeera nzibu nnyo. Ng'embeera yakatyabaga nnyo, mbeera nzibu nnyo, kino ewaka bizibu, kusomera bizibu, eri bizibu. Lunaku mune ŋŋamba Mukama bino by'okusabasaba mbikooye. Watuuka esaala n'ekuta. Nga mpulira mbikooye. Ova mu kusaba ng'osabye ogenda okudda nga tolina kyakulya, tolina ssente, n'ogamba ye nsaba ki, n'eŋŋamba bino nkoze eki mbikooye. Naye ate bwe nzirayo akatiniza okutandika okusaba, okula nti nsabasaba, okusabasaba bwentyo nga sina kufuna linnya la praying machine. Mukama yantaasa. In fact Genesis yange ey'okutandika okusaba, Genesis yange ey'okutandika okusaba, Mukama yantaasa omwoyo guyitibwa ogw'Ebisiyaga. Nali mu myaka 15-16 awo. Nalumbibwa omwoyo guyitibwa ogw'Ebisiyaga from nowhere. Omwoyo guyitibwa ogw'Ebisiyaga. Era munansonyiwa nsuka njogera kino. Baganda mwena abali abayita mu mbeera n'ey'Ebisiyaga. Kino ekintu sigamba nti oba kiki, guno mwoyo, it's a spirit. Mwoyo mubi guva amagombe. Era olyenza ogamba bangi nnyo basafalinga kino ekintu. Bayitirivu nnyo. Like gukulumba gutya gwe ng'omuntu. How? Wenzijaawo. Mbadde nkyayogera myaka 15-16 omwoyo gunzire ogw'Ebisiyaga. Ekintu kikavalinga bwongobo, kikwata bwongobo. Ngwegala kontrolinga omuntu yenna zanyira ku mayindi bakundowooza ye. From nowhere kino kinyambala obwongo bwange nga zembeera ne balenzi bannange ndi yakitinga ng'omuntu wanayaka ngali n'omuwala ate zembeera ne balenzi bannange nga ndi yakitinga nga tewali wakuinfluence nze mu kyo. Tewali, just kyangwako bugwi kyantawaanya nnyo. In fact nayita mu mbeera nzibu nnyo nga ebimu nga ntya n'okubyogera. In fact nagendaga ne mu ssomero okusoma nga abasomesa batusomesa. Jukira times basajja atula bwati natandika okuwandiika. Jukira kati akuba omugongo bwati ogenda kino nga kikwambala lwansonga omulabi kiri nga kikwambala nga kireka. In fact ne mu ssomero natuulanga nnyo mabega nga sagala nnyo okwesembereza maaso kubanga omusomesa nabawandiika wandisi bwati ne musemberera kiri ekintu kyaka eri feeling ejja ne kiwamba obwongo n'ogamba Mukama nze nabaaki noweekweka olumu noweekweka naye nekikujjayo. Buli olaba omusajja muno ngokola ng'oyaka, buli olaba omusajja muno ng'oyaka. Lunaku lumu ŋŋamba Mukama akole ntya kino ekintu. Mukama anyingiza mu kintu kibayita prayer kubanga mama wange yali musabi ng'asaba. Naye ne ŋŋamba leka ndaleka bino ebintu by'okusaba ne ntandika ekintu kye bayita okusaba. Buli we nagenda wonna nga mpulira ekintu ekiyitibwa okusaba nga ngenda mu kusaba, mbeera mu kusaba. Lwaki bwe nazuula ekintu ekyo nti bwe nagendanga mu moment z'okusaba nga mpulira relief, ng'owulira okukakkana. Ova mu service wodi ng'ogamba yes, ng'owulira ewenjawulo n'oyita ku musajja n'oyita ku ki nga tokyalinawo kiyita. Naye jjukira kino kyoyo kyali ky'amaanyi era wayitawo akamanga katini nekikomawo. Wayitawo akamanga katini nekikomawo. Kati nenzuula ekyama nti ekyama kyange kiri mu kusaba. Ekyama kyange gyeddagala. Nenyigiranga nnyo mu kubeera nga nsaba nengezaako ne wali. Naye lunaku lumu nga ngezaako wonna mba ntambula ntuuka kanisa right now in a prayer tower center church ey'omusumba wange Musumba Mayanja. Mpulira abantu basaba kubanga nze nayagalanga nnyo ekintu bayita okusaba kubanga nga manyi okusaba owola eddagala lyange. Mpulira mpite wantu mpulira basaba ngamba nfunye wantu watuufu. Nyingirayo nsanga okusaba nga kw'amaanyi nsanga kwa maanyi ne ngamba wano wenyini sobola kuvaawo. Musumba wange Musumba Mayanja Ronald yali akulembedde essaala nga yenna atuuyanye ne ngamba Mukama gwe wano wenyini wenzize. Nenyigira nensaba olunaku nempuliramu relief nga ekintu kigize kikakanye ne ngamba nfunye ekkanisa ey'okusabiramu. Enkera nenzirangayo bwentyo paka Mukama bwe yansumulula. Naye kati kansukenzire wali mba ndi mbaali ngambye ebyokusaba mbikooye ng'oli ku university. Nga ndi ku university ayu nkugambye kasootuka mu Islamic University in Uganda n'obuuza
omusajja ekibwa Peter from Kampala tewali atamanyi naye naku yannumira ku university nga ndi musabi omanyi okugenda ku university bano bambadde makooti mataayi nga engoye zengenze nazo kuliko n'amanyi emabega bino towanikako mu secondary sempija Peter nga kuliko n'amanyi never forget nga byebiri ku mpale naye nga ndiko omuliro nsaba nokuno ne ngamba Mukama bino mpulira mbikoye naye mba ntudde mu restaurant emu embale naye n'akasente kananisigaddemu ne ngamba kana akasente kankalye ebyokusaba kubeere ngaokusanyuka ebyokusaba byensonyo mbiveeko mba ndi muwenti ni process ndi mukulya naye mpulya eddoboozi nga liŋŋamba buli kyeweetaaga kyonna kyonna kiri mu kusaba buli kyeweetaaga kyonna kyonna kikolaki kiri mu kusaba naye nga tobadde olaba tekulina kiddako nga mpulira tekulina kiddako nawulira munda munze ng'amaanyi galinga agangwiridde amaanyi nga wulira ekintu nga kiringa ekikuze ekigwiridde nawulira nga nyambaziddwa amaanyi era bwe namalirizawo nenyambala amaanyi olwo kanisa gye nanisabirako eyembale nengenda nensaba omukadde wa kanisa najja nampa sente nagamba omwe Mukama angambye nkuwe zino sente nentegeera tikeeka nakabonero kenyine Mukama kandaze so byebimu ku ebyo lwaki okuba neŋŋamba no obulamu wange kati nze praying machine kambumalire mu kusaba kubanga mwe tukuva nkakasiza nti buli kimu kyonna ekyange kikoze ki kiri mu kusaba namba 1 nga maze n'okumponya ebisiyaga ate uno agasa ku bino neŋŋamba kati kyekyo ndi praying machine. Okay, thank you. Ekisookera ddala ntera nnyo okutambula mu Kampala nendaba amamotoka nga galiko ebigambo olokoka ddi kati gwe walokoka ddi okulokoka kwange okusookera ddala nkulidde mu maka oba mu famire in fact si famire maama wange anzaala sijagamba nti oba kika famire maama wange anzaala era mutumiddeko nnyo ayitibwa Nasas Agnes asangibwawo nammere ali mu bizinesi atunda manda so twakuzibwa nga mulokole era yatukuliza nnyo mu nnono ey'obwakatonda yatukuliza nnyo mu nnono ey'obwakatonda nga okuva nga tuli bato n'atulaga katonda gwe wakula oli mulokole kale kanjogere bwe naye ate olwo moment wentuuka nenjatula nga nina okwatula kubanga kiri ate kyali ki olwo moment wetuuka nga gwe olina okwatulanga gwe so mbadde nkyakutangazaamu nti twakula nga maka nga mulokole era maama wange singa yafadda naye bamuloganga alina bizinesi ne bamuloganga naye obuwanguzi bwabeeranga mu kusaba naye nkula ne ngaakimanyi nti okusaba kulina amaanyi naye kyewuunyisa nti saani tatya ate n'alumba ate omwana w'omulokole n'alumba omwana w'omulokole yali alumbye maama automatically aba alumbye muzadde ate kikwewuunyisa kubanga guno omwego Ebisiyaga ganumba nagamba maama tikino ekyo nga kinsumbuwa maama namugamba kubanga kyali kisusse nga kiri was nkyogera wano ngolaa kiri ordinary level naye kyali was nemugamba kino nga kinsumbuwa yangamba ekintu kimu genda osabe naye kiyangamba nga tigenda osabe genda mukusabe era mukusabe ekiseera kyatuka nga mpulira infact nejala nakwetuga number 1 maama wange nga ku kyalo kyonna kyonna amanyikiddwa nti mulokole cause yali mulokole yali nga ali successful nga alina amamotoka azimbye bali successful mundamuzi nga ngamba bawuli batya nti omwana womulokole ali mu Bisiyaga akola ati kubanga kino spirit yali kyamaanyi nnyo kuba ebiseera ebisinga abantu batugamba nti abantu abayingira ebintu ebyo babiyingira funamu sente waliwo abantu ababasendasenda kati omuntu akulaba wawulira gwokisa ku layini ey'omwoyo infact ayinza n'obutakitegeera abamu baba bagamba nti oyo omuntu abeera alimba ebyo bintu babiyingira banoonya sente biki kati I don't know how you can explain to someone nti kusaidio kyali spiritual kizibu nakyakukkiriza in fact kankirete mu ngeri bwe nti kino kintu kiringanga wolaba nti kiringa wolaba senyiga kiri contagious in fact kiringa wolaba okwayuya singa ntandika wano okwayuya nenjawuya emirundi ng'etaano ogenda nawe kwayuya ekyo bwe kiri singa ntandika n'okukyogerako you get the feeling singa ntandika okwayuya wano naawe oba ogenda kukola ki kwayuya kati bano abantu tuli mu generation oba mulembe nga obwavu bulinga obwavu bulinga obwavu
omuntu akola kyonna kyonna okulaba ng'afuna ssente kati bw'ategeera nti gundi oba ekitongole bwe kigaba ssente oba embeera bweti like kampuni no bagaba ssente abantu bamaliridde okukola buli kimu kyonna kyonna okubula ng'afuna ssente kati bw'omugamba tugenda kuinitiate nga tugenda kuyingiza kino ekintu nakkiriza bwakkiriza bw'ati kino ekintu kimwambala bwambazi eno spirit emwambala bwambazi eno spirit kimwambala bwambazi segeza waliwo omwoyo awo bweguli kati nga bola bayibuli bwetugamba mu kitabo ky'abalumbi essula ya 10 n'olunyi lwa 10 nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa ke okola ky'okulokoka kati naawe kasomala okukkiriza n'ogamba nti kyonna kyonna kyekiba kasanfuna ssente kitegeeza obeera ogudde omutima gwo oguggulira guno omwoyo omubi oguggulira gano amaanyi amabi kasokkiriza bwoti kiba kiwedde gali gakwambala bwambazi oyingirira kikwambalirawo ekitegeeza kyetaagisanga eggwanga okusituka okugenda mu kusaba still okukigoba kino ekintu kyo basebo ne banya abalira bampuliriza anammwe abali mu kuyita mu mbeera ng'eno kyenyinza obbagamba bino ebintu kino ekintu kiri spiritual ng'eggwanga nga bw'okyogedde ng'eggwanga twetaaga kusaba bino ebintu biri mu masomero otwala omwana wo mu ssomero mu boarding agenda okukomawo ng'aliko ekintu kirala biri mu masomero babitadde mu masomero kugambe kiri contagious omwana omu bateeka omwana omu mu ssomero nga yakiina nasiga abaana basinga bonna kiri kifeeling kyoyo obanga awulira nga yagala okwegatta n'omuntu kana nakyo bwe kikwambala nakyo bwe kitu kikwambala obanga awulira yagala okwegatta n'omukyala nakyo bwe kikwambala kati ng'eggwanga era nkubiriza mwena bazadde tulina okusaba kino kivaawo lwa ssaala nze ndi bujulizi yes olaba praying machine ojja kunsaasira nja kusalamu kekirimu it is so good that you are a living testimony naddala ku mbeera eyo ekibuuzo kyenja okubuuza waliyo omuzadde ali eyo ayinza okuba nga asitwagolinga n'omwana we omanyi abantu balwana silent battles bwekituuka naddala ku bintu nga bino wayinza okubayo omuzadde ali eyo ng'alina omwana we ng'omwana ekintu kyamwambala bwekiti kati ng'ali mu kusitwagolinga tasobola kwatulira bakulu banne alwana n'ekintu at least yogera naye newe biba bigambo 5 oba 10 yogera naye because at least gwe wali obaddeko mu mbeere kyenyinza ogamba omuzadde ampuliriza in fact n'omwana kozi wayinza obayo omwana yali ready naye to break through oba to break free enga tamanyi kyakola kyenyinza ogamba omuzadde n'omwana ali ampuliriza bino ebintu guno omwoyo like guswaza okiyitamu naye ng'okyogamba omuntu nti mpita wano kyenyinza okugamba nti omuntu awangudde ekintu abaana amafuta g'ekintu ekyo oba ontegeera nti omuntu singa owangula obwavu n'ofuuka mugagga kitegeeza oyina amafuta g'okufuula abantu wala abagagga lwansonga amafuta g'okugagawala ogayina bwenyongerako ekyo muzadde in fact wala bazadde abantu kenda okuntuke ne baŋŋamba nti omwana wange ayitawo n'omwana ne baŋŋamba we prayed bayitirivu so covering nzirayo ku kintu ekitibwa covering eya taata wange omwoyo omusumba mayanja Ronald Bire covering y'amaanyi nnyo oba anointing erimu ku taata wange omwoyo omusumba mayanja Ronald Bire y'amaanyi nnyo ti Katonda yamuwa ekisa yamuwa n'amaanyi kubanga mwe nasumululwa ate okusumulwa okuva ku taata wange omwoyo okuva ku maka ku kanisa eya Prayer Center Church oyinza okugerawo nti nabagamba nti no oyo akuba kalango akuba kanisa yakibira kalango yakuba kalango no dayo statement yokugambye nti omuntu wangula ekintu abaana amafuta gaakyo dadi wange ow'omwoyo bwe najja bwe nasembera nga wonaona biganye nenyingiramu covering ye okangaye mu buweereza mu kusaba kwe mu anointing mu mafuta ge kino ekintu kyagenda kyanvaako kyokka so sisobola gamba nti obanze
like kyalinze okukiwangula no ekisobola kyogera wabula ekisa Katonda kyateeka ku musumba wange omusumba Mayanja Ronald kyekyanyamba bwe nakitapinga mbwenti kyekyanyamba okusumululwa kubanga nagenda mu bifo bingi nnyo nga nsaba naye nga kiremeddewo paka we najja mu kifo kino omusumba wange omusumba Mayanja Ronald bwe twasaba nagenda olaba nga kigenze kati naawe kyenkubiriza omuzadde omwana ali eyo bantu bangi okimanyi kubanga nalisibika ng'omukyalo omu nti yalina omwana yagendanga n'akola n'aleka omwana mu nyumba kumba omukozi yali alina kino ekintu omukozi wenikedi gwakyambaza omwana we era abazadde bali mu maziga bakaaba teriyo kisinga kuluma muzadde kulaba mwana we ng'ayonoonese teriyo kisinga kuluma muzadde kulaba nga omwana we gwalinamu essuubi ayonoonese naye ŋŋamba buli sakino omwali eyo omuzadde n'omwana baana bali mu masomero singa ofuna chance etuuka kuwano ku kanisa ya Prayer Tower Center Church ngambye sikuba kalango covering amafuta gana gali mufo kinagali ku musumba waffe omusumba Mayanja Ronald gasobola okutula ekintu ekyo kyenyiza okukyokka okugamba kubanga oyinza okubogezezaako bino ebintu si bya mirampeke tisimilampeka simaya mire kwinini mire fancy danchione never kino kiri spiritual va ku kintu ekikwambala obwongo omuntu nkyogedeko omuntu akwata obwongo abeera ku mazzi kyetaaga amaanyi ga Katonda n'ekisa ekyenjawulo kulaba nga osumululwa so kyekisa ekiri wano ku Prayer Tower Center Church. Okay, a praying machine. Yes, sir. Omuntu akulaba oli pastor omanyi abantu kati boy balaba omuntu ng'ali ku kituuti baba manyi musumba oli musumba are you a pastor? First of all inze tuli manyi bojja mu kanisa tulinamu like emitendere gyenjawulo osanga mu babishop nga bwetabeeranga olumu madiini eyo nga betulya baganda baffe osanga mu bareverand osanga mu bakanon osanga mu babishop ne taite endala ez'amaanyi kati so mu kanisa wansi w'amafuta ag'omusumba wange Mayanja Ronald ndi wansi wa ambulera ye nga omubulizi w'enjiri evangelist omubulizi w'enjiri so kyekyo kyendi mu kanisa kiki ekyawula evangelist ku pastor omanyi kati ffe tetubitegeera kiki ekyawula evangelist ku pastor neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo enjawulo eri wakati wa evangelist ne pastor nti evangelist ye kankiyite nti alinga mutembeeyi alinga marketeer abeera ku ground marketeer kati oyinza okuba olina product eyo gy'otunda kati okwesa bano evangelist ne bagenda bagibunya abantu banange oba enese piki ngumu piki ebosanga bamaketeer bw'okikuba ku ttaka eriwo eti tesobola baafu yange eno ngumu kati n'agenda eyo n'aleetera bali abantu abafunye gali amawulire okujja okulumba soosi eno gyebatunda sepiki zino engumu zibatunda zino engoye engumu ne bajja ne bagula now kati wano gyebazze okugula ono gyebazze okugulako yabateekateeka n'abakakasa kintu kyennyininyini so bwenzira ku point yange nti omulizi w'enjiri agenda aleeta abantu mu kanisa omusumba abakolaki abakuuma like mwana wange kola kino olaba oti kale akuluŋŋamya omusumba aluŋŋamya aluŋŋamya kino tokikola kino kola bwoti naye omubulizi w'enjiri yagambino jangu waliyo ebyamagero jangu Mukama agaba kiralu Mukama agaba sente Mukama akuwa emmotoka akuwa mukyala bantu bangi bayingidde mu makanisa nga bazze kufuna bakyala naye ate ne basanga omusumba mu kanisa nabagamba nga tonafuna mukyala osooka kukyuka tereza bwoti ekyengekyembadenyange madengeza nga tonafuna mukyala oyitawo ne bwoti okola bwoti si byakuva eri buvi n'omala gafuna mukyala nogenda ng'okuulita naye kati ebitimba bibabaka
yaloza zifuna mukyala nasanga omusumba ngaloza alinga evangelist omukyala kabanga kanyeebwa akanyeebwa okagananga ekitimba kimubase kale twabadde ku TikTok n'emikutu emirala egy'enjawulo emigatta abantu gye tugwira ku katambi ak'omusumba yabadde asaba nti waliwo olwaleero so nenesanga nga ndi naawe wano eddakiika eno akatambi ako bangi balowoozezza nti oyo yali content era byebigere bino lwaki tuli wano okusookera ddala akatambi ako kali ku mukutuko right kwe wakateeka yali content wali osaba wali oyimba wali okola ki ekituufu niyanziza nnyo mu bulamu bw'ensi eno mwe tuli ekintu kye bayita success oba okubotola oba okuwaguza si kyangu si kyangu either mu nsi either mu kanisa si kyangu wabula nga Katonda akuwadde ekisa kye kavidiyo ako katambula naye kikwewunyisa nti emyaka gise zonna zina nze nteekayo the same kind of videos era kasi ogenda kwejja kujja ziraba ojja kuziraba naye enensi mwe tuli nga Bible yagamba nti tuli mu nsi naye tetuli bansi ensi mwe tuli eri spiritual akantu akatamikola baako akazima okutambula nakakola nengamba Mukama ku mulundi guno baako kyokola kyobula nalinga nemala nengamba Mukama ku mulundi guno baako kyokola in fact before nga sinabakola ekyo nali mu kusaba okw'amaanyi ngamba Mukama baako level gonzija ontwale ku level endala mva mu kusaba ekiro nfuna omusajja omwoyo Mukama ajja ngamba nti waliwo enkusumuludde kubanga ffe nga abakkiriza abalokole before nga ekintu in fact ndowooza naye kyali kikutuuseeko nti nolota ekintu nga tekina kutuukawo nokirota ne kituukawo nti Katonda alina engeri gyakuwamu message kati mba mu kusaba okwebuzibwa ennyo nga Mukama baako kyokola ku lw'obulamu bwange baako mpulire nolebe kwendi nkooye bwe navaayo nga maze okusaba mwe mutukuva nga waliwo enkusumuludde nzijja olunaku olwo nsaba nga bulijjo omanyi nga bw'osaba bulijjo era osaba bulijjo nga kyabulijjo n'osaba munnange era olwama nensulayo buvidiyo nga bulijjo bwenkola nsulayo busuuzi ate nze sibifaanako nsulayo busuuzi nga nwana nnyo bwensuulayo kuweza likes views 10 era kasana nga mpeze 10 nga nsanyuka gamba kano kayiseewo leero kubanga okuweza views 10 ng'olwano kasobola okebera kano kakomye mu 2 nga kanswaziza kano kaliro kalina 10 era mbera osula ebwoti ngo Mukama kazuse 10 kaweze 10 kasakoze 10 okajjako emikono nga kanteke akalala awo kiwedde naye omusajja gyekiro mu kirota ngamba waliwo enkusumuludde ntekebo video nga bulijjo nga zisibifaako ninge ndaba kana akantu kadduka ndaba kali mu 10 ningamba ekyakigenda maaso kali mu 200 wano gwe mweleza munange mwita Sister Doreen akulira IT nemugamba video eno ngenda budde ngenda video si ya bulijjo akoma ku views si ya bulijjo akoma ku 2 akoma ku 3 ngino laba yingidde omutwalo ngino laba comments baiwa comments abamu nga ngomanyi TikTok nga abavuma abaisoma ne baseka ne bagamba luno wedde TikTok kyekola ngino laba nga kali nye emitwalo 2 mitwalo 3 kali nye emitwalo 10 ngamba kikina kizigenda maazi mitwalo 3 mitwalo 4 mitwalo 5 ngamba kikigenda maazi nezukira ekiroto kye nafunye ngendo olabe ekituuse mu kibuga sikirabako buli omu nga kali mu kutambula wabweru wa Uganda bankubira esimu bali Kenya bali kantu kyekigenda maaso ngendo olaba challenge era abantu bakozeemu challenge ne kati bakyazikola neki point jengeza kugamba nti bino ebintu biri spiritual in fact kampisa one kano tigowe nali mbulamu ngo suffering ngo struggling waliwo
waliwo ensi y'omwoyo tenaba kukkiriza kubanga ensi y'omwoyo waliwo abagifuga nga bayibuli wetugamba mu kitabo Abefeso 6:10 n'okukkirira wansi awo tetumeggana na bina musaayi wabula n'abamasaza eno ensi waliwo abagifuga kyobola abantu bagamba tugende mu nnyanja tufune obugagga ebintu ebyo bituufu gye biri ate ensi tulimu n'engeri spiritual ewulira saddaaka kyobola abantu basiba basaddaaka abaana baagala bugagga eno ensi eri spiritual kati naffe nga abaana ba Katonda amaanyi gaffe gali mu kusaba bwe tusaba ne tuwayo nnyo mu Katonda ne tuleza emitima gyaffe ne tunoonya Katonda atuwe ekisa ekyo okubotola basabo ne banjawo mbadde nkyayogera nti success si nnyangu era olaba abantu bakaddiwa n'abonebula mu ensi embeera egaanyi abalala ne babivaako ne badda mu kunywa omwenge si buli muntu yenna gwolaba nti atudde oba takola nti tayagala kukola abantu bangi bagezezaako ebintu eby'amaanyi bakoze emirimu egy'enjawulo naye lwansonga muri spiritual embeera yagaana kati osanga awo n'omusalira omusango ekyana kyagundi tekyagala kukola naye singa akuwulira emirimu gy'akoze oyinza n'okutya singa akuwulira emirimu gy'akoze oyinza n'okutya so nyongera bajjukiza nti obulamu buli spiritual okubotola kwonna ne kano ka video kyali spiritual Katonda okubaako kintu kye eringa bulangiti yavaawo nekaloka nekatambula but is that how you pray ye engeri gy'osabamu kweri oba ekintu okyongeramu nnyo bw'oteeka okusaba oyongeramu nnyo is that how you pray ye engeri gy'osabamu kweri neyanza nyino kibuuzo ekyo singa kibadde kisoboka twanditandise nakati number 1 wenzire kufresh bwenkwa kubyenkugambyeko nti nayita mu mbeera nga nkambwe buli olema omuntu bwayita mu mbeera nga nzibu nnyo nasigala ngaakola ebintu bye bimu embeera tonabagikoowa oba tonabakoowa mbeera singa osanga omulenzi oba kangambe omuwala nga singa anoonya musajja awezeza emyaka 3 naye nga n'okunaaba bakyamukkiriza nti naaba n'okusala enjala bakyamukkiriza nti sala enjala oyo aba tonaba kwekyawe aba akyali muzannyo naye akooye ye muntu tebamubuulira kyakola in fact asobola okulaba asobola okulaba awali abalenzi nga batuddeawo n'ayitawo neyefula nti asudde kapeeni n'akalonda ngagalabeeko kyebakola kyebalaba atega kamasu naye ono abatanabakoowa kati embeera gye nayitamu yandetera okukoowa ate nensanga kanisa Prayer Tower Center Church nabo nga basaba nga bamaanyi bwe natuuka ne ngamba lwaki in fact ojja ku video ezimu ojja kunsanga nga nesibye ku mpaji nali nga nesibye ku mpaji empaji zizo sebawo wali wagala kutula mpaji ya church ngamba lwakuba zonga omunzi ngandi ngamba kino kiba tekikutuse leero sigivaako olaba ezo zonna zamukamuguka olaba zonna zamukamuguka zimazeewo gwazituuzizaawo ngamba kino wekiwadde givuddeewo sigivaako naye mwana ogenda kwekanga nga kigaaniddewo n'ogamba n'enkya nja kugiddako nekitamale nengamba kyaka nti wali network ezimu ojja kunanga tudde waggulu ku mizindaalo waggulu ku mizindaalo ngamba kanungako ngamba olwakiri obuyinza okwabijja nga waliwo amaanyi gali waggulu awo negabikwambira waggulu kanumbeemu mu bbanga leero katuli waggulu naye omwana ogenda kwekanga nga era bigaali naye ennono gye bayita eyokolaki okulemerako musumba waffe yagitwigiriza nnyo okulemerako fine challenges zibeerawo kino kibeerawo naye kintu bayita okulemerako lemerako mu bufumbo lemerako mu maka in fact ombuziza ensaba yange nti natandika mpolampola nekiwamba sisimu yange lwakwata onsanga ndiwetinga nsirisi toyinza kukkiriza nati wenkwata omuzindaalo kubanga amaanyi gange nagategera gali mu kusaba muwega wa muzindaalo ekyo tulina okusaba ekirala kati tokutuka omumiro
kuba engeri gyosaba otukanga n'ebigambo ze sibiwulira nakubiwulira. Mu Bible bwe tusoma ekitabo kya Samuel mulimu omukyala eyayitibwa Kaana. Era Kaana yalina mujja we Penina. Kaana ono omukyala yali mugumba nga tazaala nga Katonda yaggala olubuto lwe. Teriyo kiruma mukyala yenna kubeera mu maka nga n'ogaana ozaalira omwami owo. Number 1 ne balamu be nnyini bagenda kulumba bagolokoka wajja kujjuza toyi. Lwaki tozaalira muganda waffe akumaliramu ssente naye tomuzaalira. Kalina omukyala ono Kaana yatuuka mu moment nalaba embeera egaanye. Simanyi basori wali ogisomyeko. Bwe yagenda ku mulundi guno okusaba yasaba essaala etabangawo nti ne pasita w'omukanisa n'agamba ono anywedde kwete asuse ono anywedde mwenge nti anywedde mwenge naye ye yalina kiyeetaaga. Pasita yagamba ino emizimu egiriko ono banaagisobola leero kiraga mikambo ennyo. Ne pasita yatya. Kati obulamu bw'ensi buno Katonda akolera nnyo abantu abakola enjawulo. Bulamu bw'ensi buno ng'onaakoma Katonda ng'onabeera successful lwana nnyo okola ebintu nga byanjawulo. Lwana nnyo outshining abalala. Bw'otuuka mu kibiina ng'abantu batudde weyimuka bajja kulicognizinga. Bw'olaba nga batambula gwedduka stand out. Bw'olaba nga baseka gwenyiiga. Bw'olaba nga banyiize gweseka. That is it. Kati gwe kola survey bako wootuuka. In fact kanzine bwenti namwe okola video okutrendinga mwala ekintu kyanjawulo. It was totally different. Mwala ekintu kyanjawulo. So okola ekintu nga kyanjawulo kyetaagisa pain. Katonda atuwa ekirabo nga akuwa ekirabo ky'okusaba. Takuwa bukugu. Takuwa bukugu. Kale sisimu eno nga woogiraba oyinza okuba wabisoma naye ati buli woogenda ng'obikola ofuna obukugu. Katonda wakuwa ekirabo takuwa bukugu. Obukugu gwabunoonya. Experience. Gwakigaininga n'ogamba gundi asaba bw'ati naye ali bw'ati naye singa nsaba bwenti singa twemanyiza ekintu ekyo asaba bw'ati naye singa nze nsabamu bwenti. Naye bwe kyetugamba nti Katonda anoonya ayimiridde mu kituli yeragenga ow'amaanyi. Lwaki anoonya ayimiridde mu kituli? Bangi nnyo abantu bangi naye anoonya muntu akola ekyenjawulo amukozese mu ngeri etali ya bulijjo. Kati abantu bangi boogedde emimiro. In fact Katonda nsonyu bampa nnyo comments ogenda kufuna kansa y'emimiro biki olunaku lwakya nebulya nga oleeta ensoga mukologota okubeera w'amazima newekwata mu mumiro nebulya nga lwobintaza okuntambaano neŋŋamba mpedde luno wadde nsaba naye natyamu kubanga omanyi okukkiriza kuva mu kuwulira ekituufu si kigambo kya Katonda kyokka. In fact kanjogere nti omuntu akolebwa abantu batanda bamwetoolodde. Mbulira g'oyita naye nkuwulire empisa zo. Olunaku lwakya comments nga bangi nnyo abantu nga boogera kino ngenda owulira nga weero ebintu ebitambula natya for sure kyo okwegaza kwerewo natya nene ŋŋamba nenzira ku ddoboozi lya Katonda lyaŋŋamba buli kiweetaaga kiri mu kusaba. Ne ŋŋamba bwe kuba nga kusaba kugenda okundeta kino ekintu oba kansabe naye nkakasa bino ebintu byabula n'okubula nga in fact kanko okufuna obujulizi. Nali ku lusozi Esseguku waliwo omukyala w'amaanyi mu ggwanga mutwe tugenza kusaba mukyala mukulu ne tutandika okusaba ne tumusabira kubanga zinsaba yange ento. Omukyala yayambadde gaago bw'ati nanneetegereza bw'ati. Kati gwe twamaliriza nanga mu musimago nali naye omwana tagenda kwabikooyo. Omwana tagenda kwabika muntu mukulu mu ggwanga muno yakutunula mu mbeera ya are you okay nga bwola kavidiyo kala musaba nga sina muzinda era nga nzinsaba bwenti nangira bw'ati nze ndibuzibwa nsaba Mukama muyambe gumbe gwensabira
yatidde ali bwati yani muganda andabira mugago era nagamba muweereza gwe nagenda naye nagamba ne muvuko tagenda kwabika engeri gyasaba mwe tagenda kwabika so embeera yanyiga nnyo prayer nefuka pato nefuka gundi yange kitundu kuze ebintu Katonda byatuyisaamu tetubiyitamu lwa bubi abatulekera future like abatulekera atuteekerateekera future ennungi obadde okimanyi nti singa wangula ekintu nakyogedde ku kiba kyangu nnyo okuzzaamu omuntu omulala amaanyi kuba oba wali okiyiseemu omanyi kyayitamu oba okimanyi kyayitamu kati sawa zino sisobola kweteeka ku level ya musumba wange musumba mayanja Ronald Bill kubanga ye alina ebintu bingi nnyo byayiseemu kati nzitobola newembeera maaso ge mba ndi wansi alina bingi nnyo byayiseemu sobola kwekomparinga naye he knows more than you do amanyi okusinga kali kyekyo so abadde bagamba nti kansa biki tekisiboka ekirala how have you handled the fame, the popularity, name it all, simanyi context ya luzungu kigambo kituufu kyakozesa ettutumu erijjidde katambi ako terina ngeri mbeera gye likutaddemu era okihandulinze otya oluvannyuma lw'akatambi ako okutambula ennyo ettutumu erikajjiddeko olyaniriza otya era weekutta otya wakati nga lize okuddamu ekibuuzo ekyo Mukama akola omuweereza we naye amuyisa mu bintu ebyenjawulo obadde okimanyi Mukama okuteeka ewantu wonna wonna asooka kuyisa mu challengesaawo n'amanya nti naakona mu sisambu n'agamba nti ono asobola now is right to go asobola okuyimirirawo lunaku lumu edda nali mpuliriza ba motivation speakers nnyo kano nansonyiwa nago siyabawuliriza baali bantomeza nabawuliriza nebawuliriza lunaku lumu ne lukya wafuna overdose ya motivation lunaku lumu ne lukya nenzija moment nejja olwa motivation speaker bempuliriza nengamba sigenda kuddamu kwogera na church administrator waffe omusumba Andrew Senfuka by the way omusumba Andrew Senfuka yemu ku mpaji ennene abayimiridde emabega wange okulaba nga ndiwa amina musumba wange taata wange w'omwoyo ne musumba Andrew in fact nga we nakyogedde ngenda kudda ku point nze nakulanga sirina taata nfuze ne maama jjukira omwana bulwaku ne maama yekka waliwo kintu kyabalaki nga kiri ekya taata eyo gundi ya taata eyo kubanga ekibuli toba solid naye buli kamu kakutiisa buli kamu kakanga n'okwasa omukazi bagala bakwasira omukazi buli kamu kabakanga oyagala omukazi abakwana otya ogamba ntentandikirewa in fact nalina n'ensonyi naye Mukama bwe yansembereza data wange n'omusumba Andrew Senfuka pulira kati omutima gwange oli solid amina kati nzale wali mpuliriza motivation speaker nakulo kyangamba sigenda kuddamu kwogera na musumba Andrew church administrator sijja nga muyitako simubuuzi wa motivation speaker akulaga tijendagisa era bino byambisemu nsobola okwogera n'abaweereza bangi muyitako nga aŋŋamba kyono I'm already motivated. Naye lunaku lwakyalimu ne bitabuka ne mpumulamu kubanga neyisa obinyola motivation muweereza okugwa kwali kujja in fact nze omu ku baana mu nnyumba eno abalina eddalu tuli meeting ezatulanga nga erinnya lyange lirina okuyitamu ono yakoze kino buli meeting etuula lwaki ne bati bakwogedda kubagamba naye Peter owulidde abaana beddalu mu nnyumba eno naye nebaza Katonda nti yanzija yeeyo kati ndi muweereza w'amaanyi so mpuliza motivation speaker ngamba lwaki mubuuza ne bampumuza katuuti nga olwo ebintu byankoze nga si bya bulungi mu kanisa nalaba ensi ng'efunze ensi yanfundirira naye nga Mukama azirewa kubanga Mukama kino kiyamba ate yansimba wano nalaba buli kimu nga nfunze buli kimu sirina wenzira ng'embeera egaanye era nga mbaweereza bannange abali eyo tuyige okukakalira amafuta buli Katonda okuteeka omuntu maaso abakyala bali eyo Katonda bakuwa omwami wo mukakkanire
nenga Mukama kule nensa Mukama damu namba chance ekintu kye nayitamu ekyanjigiriza tinemba nfunye ba milioni 10 oba milioni mmeka oba nguza motoka nsigala ndi wansi wabasumba bange teri tikateliyo kibala bino bizze bibeerawo nenga ndi down ndaba nga temuli na mutebirimu kubanga singa kintu tekyajja siyagadde ntambulire waggulu bwenti n'ebyo bizze ndi wansi ninga atabira na bira era buli kimu kigenda mu maaso olana wankubira oba in fact okwogerako naawe tutuka mu office nga tugende ya kituufu okuyita mitendere mituufu kati wayogedde ku kyobusawo wagambye wasoma obusawo n'obumalako ekitegeeza obeera musawo awedde emirimu obupracticinga oba okwogera ku nsonga eyo nasoma era nemalako netandika okukola amalwaliro netandika okukola amalwaliro yonna nenkola naye lunaku lwakya embeera negaana muntu Katonda nga ngamba genda okola kino buli kyonna jukira kyenagambye buli kyewetaaga kiri mu kusaba ng'ogenda ngola ebintu like opushinga biganye nga onabira ku nibolo lyanga biganye munda muli wala ekiganye Mukama in fact na like nasubiza Mukama singo namponya Ebisiyaga kubanga zali ngenda kwetta singo namponya Ebisiyaga nja kuweereza la Mukama amaze okumponya ate mudduka ne kanisa siyagala kumanya wafuna okuteebwa then wato wadduka buddusi tandi sokola alese yagala mbera maso akasente kayiwe kali mamoto katufuga mamoto katukola utya musawo walwa mugambako olunaku nero kyende bicyankalana Mukama nangamba dayo geno mpereza nengana geno mpereza nengana paka olunaku bingi nnyo ebiri awo olwaki nengamba ankitadde nengamba mama wange ngenda kuweereza olutalo ne bagolokosa olutalo ewaka ne bagolokosa olutalo ova otya mukola ogenda kolaki mukuweereza olutalo lwamaanyi nnyo nene ngamba sigenda kuva mukuweereza kino Mukama kyaŋŋamba so ng'ojjeko ekyo okubeerawo baki na bizinesi ez'enjawulo zenkwasaganya ng'ojjeko ekyo kale ekyo kubanga ekyobusawo bizinesi nnyingi nnyo like zenkwasaganya okulaba nga kunyirizawo obulamu okubeera nga oli mu Katonda oweereza ate nga ne munsawo zitambula nga nazo zitambula so nensalawo neziyokwereza Mukama naye Mukama blessings in fact singa sayimirira tetwandisobole kusingana amina still nga tunaatera okuteekateeka okuva wano tujja kuba yo n'ebintu ebirala bisatu ekisookera ddala oli muvubuka ebiseera ebisinga abantu munaye bamanyi nti abaweereza mu kyaki baba basajja bakulu nnyo ababa basajja bakadde myaka 6-7 basajja abatuuse ne bagamba nti kati emyaka kati kisaawa yakukakkana babeere ku kituuti kiwulikika kitya okubeera omuvubuka ng'oli mu buweereza nga buno how does it feel okubeera omukozi abavubuka tubasuubira beera eri tikitoko out trip ku trip n'ebisigadde kijja kitya okubeera nti oli muvubuka ate ng'oli mu buweereza naddala nga buno okusookera ddala kinyiza okwogerako ensonga and ne challenges era ezikijjirako by the way obukulu bw'omuntu tewabulabira ku myaka muntu gy'alina tosobola gamba gundi obukulu bw'omuntu kale tosobola gamba gundi walina emyaka bwati yasinga amagezi tigundi wa myaka 7 yakolaki yasinga amagezi gundi wa myaka 2 yasinga amagezi obula obukulu bw'omuntu babulabira ku ndowooza omuntu osobola okubeera nga oli muto nate ng'endowooza nkulu ng'olaba mubiri muto nate ndowooza nga nkulu ng'okola ebintu omyaka kisajja kikulu so bwe nzirako ekyo kintu era nkifunye nakiyonga ku musumba wange omusumba Mayanja Ronald yanjigiriza kintu kye bayita oba okubeera kintu bayita curiosity okubeera omuntu anoonyereza okubeera omuntu nga bakiyita kukula okubeera kintu bayita growth mindset buli kanaku ngaofunayo ekintu ekipya buli kanaku nga weeyigiriza
kino leero kino nkimanyi nakikye simanyi kino nja kukikola enkya kino nina okuba nga nkiyize kino nja kuba nga nkiyize so janjiriza ekintu ekyo okubeera ne growth mindset kubanga omuntu wolekerawo okumanya okufuna okumanya bw'otandika okaddiwa enaku zabavubuka bangi naye nga bakadde olaba muvubuka naye nga mukadde talina kyekoleddewo naye ate nga mukadde ate n'osanga omukadde emyaka 8 ng'omukulembeze w'eggwanga zesajja kwogera ga Bulaaya ng'olaba muzeeyi naye nga kola ebintu bya kifubuka ekyo kiva mu mind growth mindset tulina okuba nga onoonyereza kale ekifuula okuba omuvubuka nga ni mu kanisa bintu bingi nnyo decision okusala kwokola kw'omuntu kwe kuleetera future gwe bw'osala nti leero nywa omwenge wanywa sigala future omanyi ogenda lwala kansa ne byonna byonna ebisigadde ebijjirako bw'okola decision n'ogamba nti nze njagala mukyala wa kabina nga tolina sente manya mu future nakoyina ojja katonda nga omwe ali asolobera n'akabina omubeezaawo nze nga nze nasalawo neŋŋamba obulamu bwange Mukama azza nyamba kambeere mu buweereza kanekutuleko kino ne kino nsobola okubeera ne future in fact osobola okutegeera future yo mu byokola twakolanga enamba mu mathematics ng'olina method gy'okozesa naye ng'omanyi method wegenda okugwera nti egenda wunzika nga na answer bweti kati ne bwekito omuntu asobola okutegeera future ye olw'ebintu byakola asobola okutegeera future ye olwa decisions z'akola osobola okutegeera decision in fact osobola tunira oti omuntu n'agamba mukyala wange atambula n'oli omukyala olwa bakyala bwe bayita basimanga bannakapanka biki atambula ne nakapanka naluwali n'otegeera future ye so decision omuntu gyakola yemuwa future ye kale nganze iyo decision gye nakola tikantambule mu line y'ewa Katonda bino mbyakutuleko ne bino mbyakutuleko challenge zibeerawo kubanga kati ngafa baweereza Mukama kubanga nze omulizi w'enjiri oba kati nga olayo omuliro nga gujja oli omuwala najja n'akwetega ng'alina ssente n'agamba muweereza Mukama kiggwa leero n'otunulira Bible bwoti n'otunulira n'omukyala n'otunulira ne ssente naye n'ogamba decision gye nakola future yange obanga ateeka mu equation mu formula singa nteekamu ono mukyala wa kabina nga nimuweereza Mukama ngenda kukomekerezaawo singa nteekamu ssente nga zisewa Katonda ngenda wunzikirawo singa nteekamu Bible eno ngenda wunzikirawo ogenda okusanga nga Bible kwolina oyimirira naye nga challenge zibeerawo ne decision ekintu kye bayita discipline ndi kino nakisalawo sigenda kukikola sijja oba sijja kwenda sijja oli ne wajja nga ali atya oli discipline in fact ekintu ekisinze okusuula abantu mu mirimu maka biri bintu kanjugere ku bintu bibiri ekintu ekitibwa kiyita system ekirala discipline nti omuntu n'ensi eno nyini Katonda kitonda nga eri ku system tobudde bukya oba enkuba egyeri wateri omusana guvaayo oba ebire gye guli waggulu era watali ebire guli mukwaka nti system yagimaliriza nawe ng'omuntu olina okugamba amaka gange gaganatambula n'okuba ne system bwenti emirimu gyange nga ginatambula n'okuba ne system bwenti nkola kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino ekintu kye bakita discipline n'ogoberera ekyo oba mu mbeera eki n'ogoberera ekintu ng'ekyo kyenyisa okwogera kweyembeera. Alright, kale nga still tuli kumpemba wemba y'okusiibula entalo mu machachi nyingi nnyo ensangi zino nti omuzumba asobola okujja ye ng'abuulira bw'ati ng'alina ye engeri gy'abuuliramu ne bw'aluŋŋamya abagoberezi be oba endiga ze n'owulira ate chachi endala ng'ekolokose lw'okubuulira oli kwabuulira mu chachi eyiye munnange naye ate chachi endala neefiiringa offended olw'engeri gy'abuulira nga tagambyeko nti oba kale abagoberezi beeyo leka bajje bakole ki basabire eno kiki kyolowooza ku mbeera eno infact esinze nnyo okulabikira mu chachi z'abalokole nti
abasumba bagolokoka ku basumba bannaabwe oli n'alinnya ku kituti n'amala essaawa nnamba ng'ali ku buweereza obweri. What do you have to say about such a situation naddala mu born again faith ensangi zino? Ku nsonga ng'eyo kyenyinza okwogera ku nsonga ng'eyo abantu Katonda tuyita mu ngeri ez'enjawulo. Atuyita mu ngeri ez'enjawulo. Kati for instance, in fact kambesigina na ku video eyo kanisa Katonda bw'abambisa mu area y'okusaba omulala namuyitira mu area yakusinza, omulala namuyitira mu area yakutendereza, omulala namuyitira mu area ya kigambo ng'ebirabo Katonda byagaba. Now ekireta ensobi n'akatyabaga bantu bano kuva mu layini yaabwe kati nze wemba ndi musabi lwaki akatyabaga wekagenda okujja kuva mu layini yange ate nomba omusinzi kubanga kyo kino kijjawo obujja bwe bujjira nti singa ndi musabi nendaba omusinza nga asinziza nnyo bulungi kakiteeka odin level ne bamufuwa sente ate nga nze nsebe ne batampa sente kitegeeza nina omulumba nkube kino kyayina bali wajje wange bamufuwe kati ekanisa bwe obuzibu obukyagenda obugenda mu maaso tuva ku calling zaffe Katonda zezatuwa ne tutunuulira ate ebirala ate ng'ojja kwesanga amadini ebiseera ebisinga abali eyo amadini ng'ojjeeko kale enyafu olanga bakola ebinaye nga buli omu ali ku kike tebeepinga oli oba kanoni abeera mu kanoni mu taito wa kanoni naye eno obujja obeera tuli mu kusaba Katonda aguleki atuyambe kubanga ekaika yasobola otuyamba buli omu atundire papasi ye mu Katonda buli omu atundire papasi ye mu Katonda nti Katonda yampitira kino ne kino mwembeera singa nva mu layini eyo buzibu. So kyenyiza okwogera nti baweereza bannange mwena tudde ku papasi yaffe Katonda gye yatugamba. In fact kanyogereko ne kino mu nsi muno teriyo muntu asinga munne bw'oba onsinga obumpi kusinga obuwanvu kituufu bw'oba onsinga obweru nze mba nkusinga obudduga of course omukyala bw'aba owanga babiri omu alina akabina ono atalina ono wakabina asinga ono akabina nono atalina akabina amusinga olubaawo olwo amusinga kati akatebe bakajjira kugaana kukola ku birabo byaffe kukkiriza na kugaana kukola ku birabo byaffe kubanga omuntu osobola obeera mumpi neweekolako neba nga teri omumpi akusinga nga mubampi olimu nga bakuleeta teri omulala gwe baleeta olwaki entalo zijja nti nze ŋŋaana okukola ku kirabo kyange nentulunkanira ate kyoli akoze ku kike akatebe ge bakajjira ndi aliko mulumba guno nali wati lwaki naye singa nkola ku kintu kyange in fact kandire on level singa omuntu oba kanchogere bwenti ntuba omuntu oyina engoye eziddugala teziwunya na bulungi ekintu kyokka ekigenda okuyamba kujjamu ngoye ezo kuzooza oba kubeko ne kabafumu teziwunya bulungi kati omuntu agaana okujjamu engoye ozooza nalumba oli waki owunya bulungi so nze kinandigambye tukole ku bira byaffe kana byatuwa byatuyitiramu ne Katonda anatuwa omukisa era anatuyimusa. Okay, Kale, this is the last one before you give us a prayer as we will be signing out of here. Oyogedde ku nsonga y'Ebisiyaga as you are a living testimony. Kyenja okubuuza gwe nga gwe yali abaddeko mu mbeera eyo Mukama n'agikusomosa olina initiative ki kuba at least gwe kati oli delivered okuva mu kyonna olina initiative ki gy'otaddewo at least okubaako b'oyamba banno abakyali mu kubula okwo initiative ki gwe gy'okoze oba gy'otaddewo mu layini bwetyo era ali eyo
in fact asobola kutuukako atya kuba tomanya okyalina engeri gyokyasobola okuyamba bangi okubajja mu busibe obufaananako bwe butyo buli lukya kyongera kulya bangi n'okukula amulayini efaananako bwetyo the question that I had posed mbadde ngamba nti gwe oli bujulizi ku layini Ebisiyaga nti gwe Mukama yakuyamba n'akusumulula okuva mu kyo initiative ki gy'oteekinze ku at least kati gwe olina obuweereza bw'olimu osumuusiddwako Mukama ekyakikuwadde initiative ki gy'oteekinze at least okuyamba banno abakyali mu kubula okwo ate engeri gye kiri nti kati ensigo eyongera kusimbibwa na kukula mu society mwe tutambulira. So ku nsonga eyo nebaza Katonda nti buli kimu kiina ebiro n'ebiseera byakyo. Mukama bwe yamponya ngamba kuwonyeza Sumulula n'abalala era kyokola natandika TikTok nga gambi nateeka bu video bwange kubeerako 7 kubeerako ameka naye nga nkimanyi waliwo bwe buyamba kubanga bwe mansaba olumu nkoona kwezo points kubanga kyekinyusi yangamba okukola. In fact singa waleka video yako naye wawulidde ekintu nga kyanjawulo kituufu ekyo. So gega mafuta gatambula ka video yako nti omuntu bwakawulira olwo ekintu wawulidde ekintu nga kyanjawulo. So gega mafuta gatambula ku kintu ekyo. So wezira ku point buli kintu kiina ebiro n'ebiseera. Nebaza Katonda ndowooza kati time etuuse abantu abasumulule kubanga kati nebaza nkubaza n'okwebaza okutukyaza. Amina. Programu eno egenda kugenda kasikibwa eweeka abalala beetuukako bategeere era nga no kanisa yaffe Prayer Tower Center Church kanisa nzigule eri mwena batuuliza ekulembera Musumba Mayanja Ronald. In fact n'ekirala njogera na kino nga nkikakasa ali eyambuliriza omuntu waafa mama waafa kojja waafa lindako muziika soko muleete wano ekyo mpulidde ekipya olidde ekipya olowooza tusaaga kati bwe ngamba nti musikule Sala ekowola emyoyo gikomawo bwe ngamba nti nze awonya mba nerimu nenzikiriza Katonda oyo azukiza. In fact bwe tusoma ekitabo kya Yokaana sula ya 11 olunyiri awo 26 n'okukirya wansi awo tulaba ku Yesu ng'azukiza Lazaro. Kati bukakafu kubanga atugamba nti bye nakola ne bisingawo bye mugenda okukola. Tukkiriza Katonda ozukiza abafu. Toziika mwanawo toziika taatawo tubako goziika soko muyise wano ku kyoto kya Prayer Tower Center Church we tukakasa nti Katonda wakolera tukakasa nti innocent of revival Katonda kitadonga send of revival okusumula abantu be mulembe guno Katonda enatudde center ya byamagero bwe mulete bwana agana ng'omuzaayo ate ng'agana ng'omuzaayo ngaba muziika. Amina. bwakiriza ngakiwe ne tomalaga muziika asooka amuleete tagwa musuubi bwangu bwana agana nga omuteeka mu motoka ng'omuzaayo ku bijja by'abajjajjaabi. So okay, as you are signing out tusabayo Sala newe bayaddakiika 2 oba osabire ffe oba osabire bali abala bazisibalina kumanya naye nga ffe twewombeese dda. Amina. So neyenza nnyo olwa programu eno so katusabe kwamu mpadde dakiika 2 neyenza omayingira kusumula muliro banaye nsabire dakiika 2 2 zokka akaddeko katuwedde 2 zokka kale Katonda omulungi nanyiri gunansi nkwebaza olw'abakazi n'abasajja abali eyo abadde bagubira programu eno. Taata twogedde ebigambo bingi nnyo n'obujulizi buweereddwa nsumula amaanyi n'ekisa ekyampeebwa mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ngana n'olumanyi gonna ag'omulabe agabadde gawamba abantu bo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo ery'amaanyi nkuba emyogi Ebisiyaga nkuba emyogi vy'emagombe mu linnya lya Mukama Yesu Kristo ery'amaanyi b'amaanyi g'ebitambo b'ebikolimo ebyaluma makaago ebyaluma obulamu mu linnya lya Mukama Yesu Kristo ery'amaanyi biragira bigute
mu linnya lya Mukama Yesu Kristo ery'amaanyi. Baganda baffe abali ewala, abatulabira ewala, abali e Bulaaya, abali mu kyondo kya Waliwo, Katonda abayamba, Katonda abasumulula, Katonda abataasa, ajjawo na buli kimu ekyawamba ebyammwe, Katonda baviirayo mu linnya lya Mukama ery'amaanyi. Katonda eyantaasa nammwe abataasa, Katonda eyanyamba nammwe abayamba, Katonda eyansumulula nammwe abasumulula. Amaanyi ga Katonda ngatuma, amaanyi ga Katonda ngasindikawo tuddaawo ng'omulezi wa Katonda. Nenya na buli muli yenna abadde alya ssente zo, nenya emyoyo gya kawuula agoyaga bakozesa ekiro, agoyagatta emirimu mu linnya lya Mukama ery'amaanyi. Ngalagira agabate mu linnya lya Yesu ery'amaanyi, ngalagira agate mu linnya lya Yesu ery'amaanyi. Omuliro gwa Mukama, omuliro gwa Mukama, omuliro gwa Mukama, omuliro gwa Mukama gunaayokya buli maanyi gonna ag'omulabe. Beera wa ddembe mu linnya lya Mukama Yesu Kristo ery'amaanyi. Weebale Mukama banga betusaba owulira, weebale Taata kubanga omaze osumula abantu bo, omaze oyamba abantu bo. Banaabeera baddembe, banaabeera baddembe mu linnya lya Yesu ery'amaanyi. Amiina. Amiina. Mweraba.